ebyo ebyadda biveeko. Ebyo ebyadda tibisobola kubaako ebikulaza. Ate nkwegayiridde sonyiwa bonna abaabyogeranga. Kubanga nabo tebamanyanga nti omubi abakozesa. Kirowoozeeko. Abaabitugamba baabanga bantu baffe ba musaayi gwaffe, naye nga tebamanyi nti omubi abakozesa. Omubi ajooga nnyo nti addira nnyoko n'akulangirirako ebibi byokka, ate nga guwandibadde essuubirye. Bangi abalina bamaama bammwe nga be baabagamba nga muli bamalaaya, muli babbi, baabayitanga mizimu, misambwa. Nange gye nakulira nalina ennaku eyange gye nkuliramu. Naye ne banneyibba nabo nga mbalaba balina ennaku eyaabwe. Era abamu balina ebiwundu ku magulu, balina ebiwundu, balina enkovu si biwundu, balina enkovu ku bulamu bwabwe. Ng'enkovu eyo yava mu kintu kye baakukasukira. Baakukasukira ekigambo ne bakukasukira n'ekintu ekinakkuba. Maama n'anyiga kuzaalira ddala n'akasuka ekintu n'agana muzimu gwe oba baakawulira eky'omuzimu nga n'embaza ekutuuseeko oba akaso oba ejjambi oba ekiti. Ate n'ateenenya, tagenda kwenenya. Tobeeranga awo ng'olinda yakuyitanga omuzimu nti ajja kwenenya. Tobeeranga awo ng'olinda yakuyitanga omusambwa guno nti ajja kwenenya. Nabo bambi tobanenya, baali possessed. Jjajjaawo baba yali awemula maama wo alina okuwemula. Kubanga kyayiga kyayogera. Kye baamusigamu ge makungula agateeka omuvaamu. Many of us did not hear hope. We didn't listen to words of wisdom. We didn't listen to words of hope. We lost hope when we are too young. Even up to date, if it's not the power of God and His gospel, His message, bad messages are still moving. Omuntu akusasulira fees n'azikuweerako n'ebigambo ebirala bingi, ozirabye zino sente za kikazi, nzeewoze bwewozi, era genda ofunireyo olubuto. Genda ozifunireko olubuto, genda. Era nkimanyi tojja kuyita. Oli musiru naye ate naakola ki? Kubanga era bw'onootulera abantu bajja kunnenya. Nzeewoze zino sente osomera ku looni. Naye kenkubuulire, kebali mpita ku ssomero ng'olina omusango, ndi mukazi munaku ne nja kutta. Nja kusalako n'agereza ku bulago bwe n'asala n'olugalo. N'ogenda ku ssomero nga toli motivated. Osomera ku sente za munaku, sente za looni, sente za ku kiwuzi, sente za kikazi, sente za ku kikondoolo, sente za bulumi. N'akugamba ebigambo bingi. N'akugamba yate ku lubuto okw'okulubutaga ogezanga n'olufuna. Ogezanga n'ofuna olubuto. There is no good approach from our parents. Tewali ngeri gye batubuuliramu nga nnungi. Abafirika tetubeera motivated. Ensi zaffe zikyali mabega. Kubanga ebigambo bye tulira tebitwala maaso. Bizza mabega. Ne bw'oba oli waka bw'agamba nti genda ondeetere kabawulo ka sukaali ako. Era tekimugaana kwongerezaako kigambo kiraga nti oli musiru. Naga ebisigadde mu kabado obyase. Akutumye oleete ekintu ekyatika, n'akugamba we kiri n'akulagirirawo. Kati mu kifo ky'okugamba tetulina friendly approach. Mu kifo ky'okugamba nti ebirimu biwumbewumbe bikwate bulungi. Fuba tebiyatika, yakugamba kisembayo.
Jaye sowani yange ezisigadde ozaase. Jayo sukaali oyo ebisigadde yuweeri. Ateka kutanda ng'ebigambo bye bagambye bikyali kuli mutwe. Okankana oti n'ekikusimatuka ne kigwa. N'olyoka omanya nti eyakwalula esiridde. Owulira ng'omutima gukuweddemu, essowaani n'ekuvaako n'egwa. N'akutuma mu katale ng'akwongerezaako ebigambo, nze eyo gye nkutumye. Bw'omala n'okoona ebinyebwa by'omuntu, ekintu kyonna ekinaabaawo bakusibe. Ngenda kuwaayo amazima gennyini. N'ogenda mu katale nga weegendeza olinga atambulira ku lutindo. Maama yakubuuliriddewo ekinaabaawo, si yakuzaala era agenda kwegaana. So we have not been motivated. Making it is only by God's grace. Tubeera demotivated. Abantu bangi tebasobola kweyogerako. Kubanga babagaana okwogera tebabawa confidence. Ekigambo kize. There's lack of confidence in Africans. Namwe mwennyini abantunulidde n'abawulira enjiri. Nsobola okuwa omulimu kati. Olw'ekisa kya Katonda ndi omu ku ba employers. Naye omusaala ne gukulema okwogera. Ne tusiiba nga twenyola n'ekyo. Ogenda kukolera mmeka? Zoonompa. Andi kati wano mu musaala tuba ne structures. Tubanya nti bano bafuna zino bano bafuna ziri musumba. Zooyagala okumpa zoonompa nze nkumanyi twenza butamba. Zooyagala zoonompa. We lack confidence. If you lack confidence, you cannot get a new thing. Kati Katonda kyava kugamba naye omanyi ngenda kukola ekigambo ekijja. Temulowooza bigambo byadda. Do not cling to the events of the past. Abantu bakogga enkya n'eggulo ng'ekibakoza kulowooza nnaku yaabwe ey'edda. Marchers abakulaakulana balowooza future. Abaddirira abakka abagwa baba balowooza bika.